Mwesibye mtyando bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasumira nze Helen's Mentor wano ku LMTV. Ate ye Ssegirinya bamututte Nairobi katukuwa ebisingawo. Omubaka wa Kawempe North omulonde Muhammad Ssegirinya eggulo ku Sande bamutadde ku nnyonyi eyamututte e Nairobi mu Kenya abasawo okwongera okumwekebejja. Ssegirinya bamugye mu ddwaliro Esseguku ku Lwentebe ne bamutuusa ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 11 ez'olweggulo ne bamuvuga mu kagaali okumuyingiza ennyonyi. Mwannyina wa Ssegirinya eyeeyise Nagirinya Sanyu yategeeza kamera za LMTV eggulo nti baali ku kisaawe Entebbe nti okugenda e Nairobi abasawo ababadde bamukolako bamaze okulemererwa mbeera ye. Sanyu agamba nti ku Lwomukaaga embeera ya Ssegirinya yatabuse ng'afuluma omusaayi ate nga addugadde okusinga bw'abadde bulijjo. Abasawo Esseguku gye babadde bamujjanjabira ne babawo amagezi okumwongerayo. Tuli ku kisaawe bakamala okutukebera COVID-19 olwo tusimbule ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Ssegirinya yayimbuddwa ku kakalu ka kooti ka bukadde 3 ez'obuliwo okuva mu kkomera ekitalya gye yasibirwa olw'okukuma omuliro mu bantu okwekalakaasa okuyimbula abantu abakwatiddwa. Bba wa Queen aziikiddwa abantu 3 bokka katukuwa ebisingawo. Olugendo lw'emyaka 99 omulangira Philip abadde bba wa Queen wa Bungereza gy'awangadde mu bulamu bw'ensi eno lwakomekerezeddwa ku Lwomukaaga lwe yaziikiddwa mu kifo eky'ekiseera walinze okugibwa nga Queen afudde baziikibwe mu ntaana emu. Emikolo gy'okuziika gyatandikidde mu lubiri lwa Wisdom Castle nga ssanduuko ya Philip ebikiddwako bendera ey'ekitiibwa ekyadduke. Gwawumuziddwa mu mmotoka ye eya Land Rover eya langi eya kiragala nga ssanduuko bamuzingizizaako nkofiira ye ey'obulwanyi n'ekitala. Ssanduuko yasituddwa abasirikale 8 nga bambadde ebyambalo ebimyufu n'ebiddugavu. Abalangira baakumbye nga bagoberera emmotoka okuli omulambo nga bakulembeddwa omulangira Charles. Omulangira Harry ne William basinkanye mu lujjudde omulundi ogwasoose era bonna baakumbye okugenda mu kkanisa ya St. George. Queen yatambulidde mu mmotoka n'omuyambi we ne bagenda nga bagobererwa ababadde bakumba nga babagoberera mmotoka eyakutte essanduuko era Queen ku kkanisa yayaniriziddwa Ssaabalabirizi wa St. Barry Justin Welby eyakulembeddwamu okusabira omwoyo gw'omugenzi. Kwaya eyayimbye yabaddemu abantu 4 bokka ate omukolo gwonna gwetabiddwako abantu 3 bokka. Queen yatudde yekka mu ngeri y'okwewa amabanga era okusaba nga kuwedde bayimbye oluyimba lw'eggwanga lya Bungereza okuziika ne kugenda mu maaso. Entaana gye batadde essanduuko ya Philip yasiimwa mu myaka gya 84 era mulimu abafu abalala 4 abasuubirwa okugibwayo baziikibwe n'abaagalwa baabwe ng'ekiseera kituuse. Omulangira Philip yafudde mu April nga 9, 2021 ku myaka 99. Bamuziise mu kkanisa ya St. George nga bamukuumirawo okumala ekiseera olwo Queen Elizabeth II bw'alifa bagenda kumuggyayo ne bamuziike ne mukazi we mu ntaana emu mu kkanisa ya King George II. Nga n'okusaba kutandika baasose kulangirira akasiriikiriro okumala eddakiika emu okwetooloola Bungereza. Baakubye emizinga mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga n'okukuba ebbidde mu kkanisa ng'omulambo gutuusibwa. Ssaabalabirizi eyawummula John Sentamu yakungubagidde omulangira Philip n'ategeeza nti abadde n'okwagala okwa nnamaddala. Mukuliko eyo nnyo abasasi baffe.